Pulogulaamu eno ekutusibwako emikwano n'abakolera awamu n'obuweereza bwa Joyce Meyer. Ekyamateeka emu 2 ne mbagamba nti mutuuse mu nsi ey'ensozi ey'Abamooli Mukama Katonda gy'atuwa. Ono Musa yabyogera bino. Laba Mukama Katonda atadde ensi mu maaso go, yambuka ogitwale. Ate Mukama Katonda wabajjajjaawo akugambye totya era tokankana. Mwenda ne munsembeera ne mugamba nti tutume abanaakulembera batukeberera ensi eno, batubuulire ekkubo bwe liri lye tuba twambukiramu, n'ebibuga bwe biri bwe tulituukira. Ekyo ne kinsanyusa nnyo, ne nnondamu mu abantu 12 ne mbasindikamu. Bano be tuyite abakese 12 abagenda okuketta ensi ensuubize. Era weewaawo Lunyiriri 25 ne batwala ku bibala by'ensi mu ngalo zaabwe ne babituleetera, ne batuleetera ekigambo neera ne boogera nti ensi nnungi Mukama Katonda gy'atuwa. Weetegereza 26. Naye mmwe ne mutakkiriza kwambuka. Naye ne mujeemera etteeka lya Katonda. Kati sirina budde biyitamu byonna, naye oluvannyuma ne basalawo nti kale kati tujja genda. Katonda n'abagamba temugezaako kugendamu kati, kubanga kati siri nammwe. Mwandigenze we nabagambira. Kati awo baali ku nsansalo z'ensi ensuubize. Katonda we yabagambira nti kati no kye kiseera okutwala ensi eyo. Ne bagaana, ne bajeemera Katonda, ne baleka beetooloola emyaka emirala 38 mu ddungu, era abasinga ne bafiirayo. Kati njagala mbasomeseyo ekintu leero. Katonda bw'akugamba nti kye kiseera okutereeza ensonga, Katonda bw'akugamba nti kye kiseera otereeza ensonga, kitegeeza nti waliwo amafuta okukikolako essaawa eyo. Era toyinza kirinza kikola mu budde gwe bw'onaayagala, oba obudde bw'olowooza bwe kinaayanguyira, oba ekiseera bw'owulira nti ojja kusobola. Kubanga kati oyinza okusalawo nti kati nninga akikooye ndowooza ngezeko kikolako kati, naye oyinza okusanga nti amafuta agakikolako tegaliiwo essaawa eyo. Tuyina okuyiga Katonda bw'akwata ku bintu mu bulamu bwaffe, tukitwale nga kikulu nnyo. Bw'oba omanyi nti Katonda akutte ku ndowooza yembi, gikoleko. Bw'oba omanyi nti Katonda akutte ku butasonyiwa mu mutima gwo, kikoleko. Teweekwasa nga bwe kiri ekizibu nnyo okusonyiwa abantu. Kankubuulire ekizibu kubeera mu bukyayi. Ekyo kizibu okusinga okusonyiwa abantu. Okusonyiwa kwangu okusinga okubeera omukyayi n'obukaawe eri abantu, n'okujjula obwo obutwa obukyamu buli ssaawa. Katonda bw'aba asonze engalo ye mu muze gw'oyina, ng'omuze ogwo guzikiriza, Katonda bw'aba asonzeeko engalo ye, toyinza na kwekkiriza kulowooza nti tolina maanyi kukikola. Kubanga Katonda tayinza kukugamba kukola ku nsonga aye natakuwa busobozi kusobola kuwangula nsonga eyo gy'asonzeemu. Naye ino kikkiriza. Kitange yantunuza mu mbuga za Sitaani emyaka mingi, era bwe nava mu maka ge ne ndowooza nti ekizibu nkirese mabega, nga simanyi nti ekizibu nasenguka nakyo mu mmeeme yange, nga kiri mu birowoozo, mu nneewulira yange n'okusalawo kwange, era nga kikosezza buli ntegeeragana yonna gye nnina, entegeeragana ne Katonda, nange era n'abantu abalala. Ebyama byo bijja kulwaza. Era Katonda bw'agamba nti kye kiseera okukola ku kintu, kye kiseera okukola ku kintu. Omanyi obufumbo bwange obwasooka bwali buzibu nnyo. Nawasa omusajja ng'alina ebizibu bingi oluusi n'okunsingako, ayagala abakazi abalala, mubbi, ng'alina n'obuyaaye. Obwo ne bugaana. Namala emyaka 5 mu mbeera eyo, nga nnina omwana. Oluvannyuma ne twawukana, n'agenda mu kkomera. Awo ne nsisinkana ono gwe nnina kati, nga musajja mulokole, ajjudde omwoyo, musajja musabi nga we nabagambye jjo, ng'ayagala mukyala, asabira mukyala, ng'ayakalaba abakazi 3, ng'agezaako nnyo okuyingira ensi ensuubize. Yali ng'agiraba n'amaaso g'okukkiriza, era ng'agenda gitwala, nkubuulira. Era ye yakimanya nti kwabo abakazi 3 tekwaliko mutuufu. Olwo yandabira nga njoze emmotoka ewoberwa ennyumba ya maama wange, ng'alaba nalulungi ayambadde obupale n'omugugu gw'enviiri ku mutwe gwe, ne kasigala mu ngalo.
nga neenywera kabbiya kange n'ebirala bwe bityo. Naŋŋamba owange nange onannaliza ku yange ne mugamba oba oyagala nnaazo jjajja enaaliza ssebo. Era n'agamba nti ekyamujjira ku ssaawa eyo nti oyo mukazi wange. Kati ayinza okuba nga yali agudde eddalu obanga mwoyo yennyini eyemuluŋŋamizza. Ssebo tweraba emirundi 5 gyokka ne tufumbirwa kwegamba nga alina okwanguwa naba kutegeera nakyayingiddemu. Kati nga tufumbirwa naye wiiki nga 3 mu maaso nga ŋŋamba naye wabaaki. Naye omanyi nze naye simanyi nti nina ekizibu. Nze nga mmanyi nti abantu abalala bonna be balina ebizibu nga simanyi nti nze kizibu. Era osanga ekyo kye kizibu kyo ggwe obutamanya abo nti ggwe kizibu. Nkulaba ggwe engeri gye ntunuulira ku TV. Ngambye nti osanga kye ekizibu kyo obutamanya abo nti ggwe kizibu. Olowooza ngamba bano abatudde nedda sigamba bo ngamba ggwe. Era mazima bino bye nsinga okukola mbikola ku lulwo. Nkulina. Oyinza kubeera bubeezaawo mu buliri bwo ne remote yo aye togezaako kukyusa kubanga ne ku channel endala ogenda kunsangako. Toyinza kuntolokako ku makya bw'oba onalaba TV ogenda kunsangako. Kati nali simanyi nti ndabina ebizibu byonna. Nze n'omwami twagendanga mu kkanisa ng'ayagala Katonda, nga njagala Katonda, nga nzikiririza mu Yesu, ndi mulokole, naye nga nkyalina obuzeezeze. Kati waliwo ekiro ekimu twagenda ku kkanisa nga waliwo omukyala azze okuwa obujulizi bwe. Naye kitaawe eyo nga yamuvvoola, naye nga bye yayitamu bifaananira ddala nnyo n'ebyange nga kitiisa n'okutiisa. Naye ye yakyukamu mu ngeri gye yakwata ku nsonga ze yeesanga ate ng'agenze mu kwetunda, naye olwava awo n'asanga omwami amanyi Mukama, n'atubulira nga Mukama we yamukwatako, naye yawandiika akatabo. Era omwami n'akangulira. Era kati ng'amanyi bye nayitamu kubanga nali munyumiza ku bye nayitamu. Kati nampa akatabo. Era enkeera ne mbikula akatabo ne ntandika okusoma akatabo omukazi bye yayitamu. Naye bwe yalombolola ebintu kitaawe bye yamukola nga byebyo byennyini kitange bye yankolanga, olwo ne mpulira obulumi nga buyita mu mmeeme yange. Kubanga omanyi nze nali nkutte ebyo byonna bye nayitamu nga nabikweka mu mutima gwange eyo nga sibikolako nabikolako. Olwo akatabo ne nkakwata ne nkakasuka eri. Olwo ne neegamba sigenda kusoma katabo ako. Essaawa eyo ne mpulira mwoyo ng'ayogera mu maanyi naye mu nkwagala. Kyekiseera. Era osanga ekyo Katonda kyagamba mmwe abatudde wano oba nammwe abatulaba ku TV. Oba mmwe abanaafuna akatambi ku CD. Kyekiseera okulekerawo okwetooloola ensozi ze zimu ng'onenya abantu abalala olw'ebizibu byo. Nga buli ssaawa otunula mabegaawo ku byabaawo nga tolina ndowooza yonna nnungi ku by'omu maaso. Kanziremu mbabuulire, si nsonga biki ebyakutuukako edda oba ne by'oyitamu essaawa eno ey'akaakati tebirina busobozi bwa kukulemesa kubeera na bulamu bulungi singa onasalawo kubeera n'ekifaananyi ekipya eky'amaanyi ku by'omu maaso. Endowooza ey'okubiri enkyamu gye balina gye njagala tukwateko leero ye ndowooza nti abalala be balina okukikkolera. Ennaku zino tugiyita ndowooza ya kwefaako ffekka. Nti waliyo eyo omuntu asaana okuntereereza buno obusobo bwe nkoze. Nti omuntu omulala asaana obitereeza so si nze. Muntu mulala kiyitibwa butaba na buvunaanyizibwa. Kituleetedde obuzibu bungi mu nsi yaffe leero. Kye kiseera okutwala obuvunaanyizibwa. Ogamba ebyantukako tegwali musango gwange. Kituufu tegwali musango gwo nange ebyantukako tegwali musango gwange naye kyenkolawo buvunaanyizibwa bwange. Era naawe ky'okolawo buvunaanyizibwa bwo. Mumpulira bannange? Tegwali musango gwange nti kitange yanjingiza mu mbuga ya Sitaani. Ogwo tegwali musango gwange. Era tebwali buvunaanyizibwa bwange. Naye bwali buvunaanyizibwa bwange okukwata ekigambo kya Mukama kye ŋŋamba nti nzikiriza.
ne ndekerawo okwesaasira n'okwekubagiza n'okutunula mu byabaawo n'endowooza enkyamu. Obwo bwali buvunaanyizibwa bwange. Ekyo tekyali kintu buntu kyensuubira nti oli ajja kuva eri ajja ankolere mu kwewuunyisa ennyo. Nalina okutandika okugondera Mukama ne nkola ebyo by'ayagala nkole. Matayo 2:16 egamba bangi bayitibwa naye abalondemu batono. Abayitibwa bangi, abalondebwa batono. Nze nzikiriza abantu bangi abayitibwa okukola ebintu eby'amaanyi. Nze ndowooza ensi esaana kwewuunya nnyo ffe abalokole. Mu mazima nzikiriza nti ffe tulina okuba abazira b'ensi. Abantu beetaaga abazira, omuntu ow'okugoberera, omuntu ow'okubalaga ekkubo, omuntu okubalaga ekkubo lye balina okutambulamu, ekkubo ettuufu lye balina okutambuliramu. Buli mwana muto anyumirwa okuzannya ng'omuzira. Abazzukulu bange ababiri abasinga obuto buli nnyambala y'omuzira eriyo yonna bagiyina. Olaba nange neekolerayo akange nange nsobole okuzannya ng'omuzira. Sebo nange neefunayoko ennyambala kaliko gye kalina laddu ennene bw'eti eyitemu wakati. Singa ensi tusobola okugiwa okulabirwako okwa Yesu, bandiziddwamu amaanyi ne bafuna essuubi. Abayitibwa bangi abalonde batono. Abayitibwa okukola eby'amaanyi bangi nnyo naye batono ababikola kubanga batini nnyo abatwala obuvunaanyizibwa bw'okuyitibwa. Tekiggwa na kuyitibwa naye awo omulimu we gutandikira. Okusooka kuyitibwa ne kuddako kola ne tuzzaako ssaddaaka ne kuddako obutakoowa ne kuddako okumaliriza omulimu. Bangi abayitiddwa okukola eby'amaanyi naye tulina endowooza enkyamu, endowooza etali nnuŋŋamu ku bintu Katonda by'ayagala tukole. Ffenna tulina emikisa gye gimu. Amaanyi ga Mukama go weegali ku lwa buli omu, naye si buli omu yeewaayo kukola ekitundu kye. Ekimu ku bintu bye tutasobola kuwa abantu balala tukolera ate nga njagala nnyo okukola ekyo kwe kuwaayo obuvunaanyizibwa bwaffe. Amiina. Kati mu Yoswa essuula esooka olunyiriri osooka paka ku lwokusatu, era ojja kusanga bino ebintu bingi nnyo, ebintu bye nsinga okubagamba kati mujja bisanga mu kitabo kino. Eno essuula 17 endowooza y'omu ddungu nnamba y'okubiri gundi kinkolereze saagala kutwala buvunaanyizibwa. Era mu Yosuwa emu paka 3 tulaba nti Bayibuli egamba oluvannyuma lw'okufa lwa Musa omuweereza wa Katonda, Katonda n'agamba Yosuwa mutabani wa Nuuni ali omuweereza wa Musa, Musa omuweereza wange afudde. Mumanyi olunyiriri olwo lwewuunyisa nnyo kubanga bw'oba omanyi ekyali kigenda mu maaso ku ssaawa eyo, lwaki Katonda yali abagamba nti Musa afudde? Yosuwa yali amanyi nti Musa afudde era nga bakakungubagira ennaku eziwera 3. Kati ate nga lwaki obagamba nti Musa afudde? Kubanga waliwo ensonga eyeekwese mu lunyiriri luno etalabikirawo bw'otunuulira olupapula. Era ekyekweka kye kino nti kati kye kiseera okutwala obuvunaanyizibwa obupya. Kubanga mumanyi Musa yakoleranga Abayisirayiri buli kimu n'okwenenya kwabwe nga yakukola. N'ebibi byabwe tebabyenenyanga. Bwe bakolanga ekibi ne beeyonoona, Musa ng'agendayo yala mu maaso ga Mukama ng'asaba tobatta ssebo. Era nze ndowooza tulina okutegeera leero nti osanga engeri enkadde ezimu ze tubadde tukolamu ebintu nfu, era nga luno lunaku lupya, era nga Katonda agamba nti kati kye kiseera okutereeza ensonga, kye kiseera okutwala eddaala epya ery'obuvunaanyizibwa, kye kiseera okulekerawo okusindika ensonga mu maaso, okubukola mu kiseera mwe kye mweyagaliramu. Kino kye kiseera. Amiina. Bameka ku mmwe abataagala kwetooloola lusozi lwe lumu omulundi omulala? Kati n'oba okooye okwetooloola osigaza kintu eki? Kuyitamu. Ekkubo lyokka eririwo kuyitamu. Mumpulira? Ekkubo lyokka erisigaddewo kuyitamu.
Musa afudde, kati yimuka. Ekyo kitegeeza simbukawo otambule. Kati yimuka twala ekifo kye musale Yoludaani gwe nabana abantu obatwale mu nsi gye mbawadde Abayisirayiri, era kano nkaagalera nnyo ddala. Era buli kifo ebigere byammwe we binaalinnya, awo nze mbawaddewo wammwe mwe. Weewaawo. Waliwo ategedde ekyo kye kigamba? Waliwo ebintu bingi nnyo ebiri mu maaso gange ebirungi bye ndaba n'amaaso gange ag'okukkiriza, naye siyinza bitwala nga ntudde butuuzi ku nsansalo z'ensi ensuubize, nga nkaaba bukaabi. Nti kizibu nnyo. Katonda yakisasulira dda, n'omusaayi gw'omwana we kyagulirwa dda nnyo. Kati agambye, gwe genda okyetwalire buli kifo ebigere byo we binaalinnya, awo nze nga Katonda mmaze okukuwaawo. Amiina. Siyinza kwesimba wano ne ŋŋamba, wabeerewooza akinkolera. Kisobola okusabirwako? Bannange, tulina okusaba. Naye mukimanyi nti ebiseera ebisinga bwe tusaba Katonda ng'akulaga ky'olina okukola. Kankiddemu, bw'onaasaba Mukama agenda kukulaga eky'okukola. Ate nga tuddamu okusaba tulowooza Mukama ajja tugamba kirala. Bannange, nze Mukama simanyi kyabaawo, nze nda sikyalina ssanyu wadde. Naye oba oli awo ng'ojjukira nti waliwo gwe wayisa obubi ennyo. Awo nga Katonda akugamba genda weenenye, genda weetoowaze ensonga ositereeze n'oyo omuntu. Naye nze ebyo sibisobola ye nze bannange, kale bandaba batya nga nkola bwe nti. Omanyi bw'osaba Mukama akulaga ebintu. Bayibuli egamba tunuulira obuwuka. Tebulina kabaka oba bulagirira, naye era bukola nnyo ne bukola ekituufu. Njagala nnyo abantu abakola ekituufu nga tewali muntu yenna abakase kukikola. Osobola okwefuga, omanyi okwekubiriza. Oli muntu anaakola ekituufu nga tewali muntu yenna akulaba, oba gwe muntu anaakola ebituufu ne by'olina okukola byokka nga waliwo akukaka. Nalina muganda wange bw'atyo ŋŋamba nalina kuba nga takyali naffe, nga musingako emyaka 10 era nga ye muganda wange yekka. Ng'akyali awo mu buvubuka olw'ebintu bye twali tuyitamu. Yayingira amagye ku myaka 17 n'agenda mu lutalo lw'e Vietnam n'ayiga enjaga. Kwegamba yalemwa okutereera mu bulamu bwe, ne tugezaako era n'abeerako naffe awaka waffe. Nga bwe muzuukusa okugenda okukola ajja kgenda akole. Kasita mugamba eky'okukola ajja kukikola. Bwe tuba nga tugenda kusoma Bayibuli ne mugamba agisome ajja gisoma. Naye nga buli lwabeera ku lulwe talina ngeri ya kwefuga era nga addayo emabega nga bwe yali. Era ennaku ennyo muganda wange eyandibadde omu ku kino n'atambula ensi n'ayamba abantu mu nsi yonna, yamala ng'afudde yekka mu kizimbe ekikadde mu kimu ku bino ebibuga ebinene myaka nga 3 emabega mu biseera awo ebya Krismasi. Si nsonga ekika ky'ovaamu, olw'okuba nti mwannyina we yali ku TV nga mubuulizi wa njiri ayamba abantu mu nsi yonna, ekyo tekyamuyamba. Yalina okutwala obuvunaanyizibwa bwe. Toyinza kuyitawo ku kukkiriza kw'abalala, sina kwa maamawo, olina okwekkiririza gwe wennyini. Amiina. Tewali muntu ayinza kikkolera. Kye kiseera ofune amaanyi oyimuke. Otwale ensi ensuubize eyo Yesu gye yafiiririra okuwa. Bwe wabeera waasobola okutwala ekyo Yesu kye yamufiiririra, nze ngenda okufuna ekyo Yesu kye yafiiririra okumpa. Waliwo ebintu ebirungi bingi mu kigambo kya Mukama ebitusomesa ebintu Katonda by'ayagala tubeere nabyo. Era toyinza kubeera na ndowooza egamba nti waliwo omuntu asaana okukikkolera.
abantu abasinga essanyu mu nsi muno be bantu abajjumbivu mu nsi. Mu mazima simanyi bizibu ki bye nnina, siina budde bwabyo. Kyentegeeza nti bwe mba natudde awo ne mbirowoozaako nnyinza okugambayo ebizibu nga 10 essaawa eno, naye siina budde obwo. Mukama agamba ajja kirabirira, nga tukisabira nga tukimulekera, nga tujjumbira kuyamba bantu balala, tugenda okulaba nga n'ebyaffe nabyo byateredde. Omanye kinneewuunyisiza nti ebiseera ebingi nga siina mafuta kweyamba, nga siina ngeri gye mmaliriza kizibu kyange, nga siina ngeri yonna yonna gye nnyinza kweyamba. Katonda ampa amafuta okuyamba omuntu omulala. Nze ekyo kimpulirira ng'ekya Katonda. Bw'oba nga tosobola kweyamba, genda osige mu bulamu bw'obulala, Katonda ajja kuleeta amakungula mu bulamu bwo. Bannange obulamu buzibu. Obulamu buzibu. Buzibu. Nze bannange nkooye okuwulira ebigambo ebyo. Nti kizibu nnyo okusonyiwa. Naawe Mukama gonza ku bintu, nze ebintu sibisobola nga bizibu bwe bityo. Tekigenda kukola. Eky'amateeka 3:11. Kubanga kino ekiragiro kye mbalagira leero si kizibu gye muli. Ate tekibali wala. Ekiragiro kye mbalagira si kizibu gye muli. Gamba leero buli Mukama ky'ayagala nkole nsobola okukikola. Abamu ku mmwe muganye n'okukyogera. Buli ali wano gamba buli Mukama ky'ayagala nkole nsobola okukikola. Tewali kitasoboka eri Mukama. Buli kimu kisoboka eri Katonda. Naye Sitaani akukuba obwama, ng'agezaako okuteeka ebirowoozo ebikyamu mu bwongo bwo. Kino tekijja kukyuka. Kati myaka 2 ng'oli mu nsonga eno tekigenda kukyuka. Byerabire. Tosuubirayo kirungi n'ekimu. Awo olina okugambira sigenda kuggwaamu maanyi. Yiga okugamba nze sigenda kuggwaamu maanyi. Toyina kirala kyonna ky'oyinza kukola okuggyako okugenda mu maaso. Kati kiki ky'ogenda okukola? Yokaana Wesley gwe tuwulirako ne twegomba, oyo Yokaana Wesley, oyo omututumufu ennyo gwe twegomba, kino kiwandiiko kye kyennyini okuva mu katabo ke yawandiika. Sande omwezi gw'okutaano nga 5 nabuulira mu St. Anne's ne baŋŋamba nti sidda. Sande y'emu olw'eggulo nabuulira mu St. John abadikoni ne banfubutula. Sande ogw'okutaano nga 12 nabuulira ku St. Jude naye siyinza kuddayo. Sande ogw'okutaano nga 19 nabuulira mu kkanisa endala abadikoni ne bayita olukuŋŋaana ne baŋŋamba siddangayo. Sande y'emu olw'eggulo ne mbuulira ku luguudo eyo naye ne banfubutulayo. Sande ogw'okutaano nga 26 nabuulira mu musiri ennume n'esooka n'enfubutula olukuŋŋaana lwonna ne luggweeraawo. Ssebo n'ennume yamufubutula. Sande ogw'omukaaga nga 2 nabuulira ku lusansalo lw'oluguudo nayo ne bangobayo. Sande yeemu olw'eggulo ogw'omukaaga nga 2 mu ssaawa z'olw'eggulo mu kasaawe abantu 10,000 ne bajja okumpuliriza nga mbuulira. Weewaawo! Lwaki? Kubanga yalemerako n'agamba nze nja kubuulira. Temujja kunsirisa. Temujja kunnemesa. Mbabuulire okulemerako. Era Bayibuli yayogera nnyo kulemerako. Nze ndowooza kitegeeza kusinga Sitaani buwangaazi.